Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Oluganda omulungi akedde naffe enkyene ennungi ey'olwaleero. Nzikiriza nkwanirizeeko nate mu programu yaffe eno ennungi, programu eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Programu eno esangibwa ku lutimbe lwaffe gaggadde lwa 3ABN era ng'ekutuusibwako buli ku makya ssaawa 12 okutuuka ssaawa 12:30. Mu programu eno tuyambibwa okutandika olunaku lwaffe n'omutonzi waffe, okunyumyamuuko naye, okuwayamuuko naye, okumutegeeza ebizibu byaffe n'okumusaba okutusaasira tusaasire okuyita mu lunaku luno lwe tuba tutandise, bwe tunaafuluma tutambule naye, tubeere naye era tulungamye byonna bye twagala okukola. N'olwekyo kya nsonga nnyo gwe okeera ne weeteekateeka n'owaayo akaseera okubeera ne Katonda wo. Era sijja kulekeraawo kubasaba mwenna buli ssaawa 12 tusobole okutega olutimbe lwaffe luno lwa 3ABN okufuna ekiseera kino ne Katonda waffe, n'okutegeeza bannaffe buli omu gy'ali asobole okuteekateeka olunaku lwe ng'atandise ne programu eno ey'olwaleero. Omwanjuzi wo owa programu yo olwaleero omukadde Luwaga Samson nga mperereza mu kkanisa eya Seventh-day Adventist Church Mount Zion nga tuli ttabi erya Kampala Central SDA Church. Nga tennaba kutandika bubaka baffe obw'enkyene ey'olwaleero, ngenda kukusaba wooli weewombeeke tunoonye Katonda waffe mu kusaba. Tusabe. Katonda waffe omulungi omwagalwa, twagala okwebaza nate olw'enkyene ennungi ey'olwaleero gy'otuwadde. Tukwebaza kubanga obukeesezza, tukwebaza kubanga ate otulumirizza okujja okukunoonya nga tetunaba kutandika lunaku lwaffe. Kyetuva tusaba ekiseera kino kye tugenda okumala mu kigambo kyo kibeere kya mukisa gye tuli, otuyigirize, otuwe amaanyi. Bangi ku ffe tuweddemu amaanyi, bangi ku ffe tuweddemu essuubi, naye ebigambo bino ebigenda okwogerwako enkya ey'olwaleero kabibeere ebyo ebyongera okutusembeza wooli Taata. Bwe tunaafuluma olunaku luno olwaleero otambule naffe otukulembere, otwakise obwenyi bwo, otusaasire mu byonna. Jangu otuyigirize ku lw'omuza wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kigenda kubeerako omutwe ogugamba nti omulimu ogutasoboka. Omulimu ogutasoboka. Mu Luzungu yandikiise the impossible work. The impossible work. Mulimu emirimu gy'ogenda okukola ne bagamba naye ekyo tojja kukola ki? Tojja kukisobola. Omulimu ogwo muzito tojja kugukola ki? Tojja kugusobola kugukola. Emirundi mingi baba batuufu. Emirundi emirala zibeera omuzungu zayita stereotypes. Oli n'alowooza nti oyo kubanga mwana muto tasobola kukola ekyo, oyo kubanga ali bw'ati tajja sobola kukola ekyo. Naye olwaleero twagala tulabe omulimu guno ogutasoboka mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo. Tujja kufuna ekyawandiikibwa okuva mu kitabo eky'Abafiripi olunyiriri olusooka, ekitabo ky'Abafiripi essuula esooka tujja kuteekesera ku lunyiriri olw'omukaaga. Abafiripi essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga. Agamba nti era nkakasizza ddala ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Era nkakasizza ddala ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Waliwo yatandika omulimu omulungi mu ggwe nange.
naye Pawulo atugamba nti nno eyatandika omulimu guno omulungi era yavunaanyizibwa ku kugutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Olugendo lwaffe olw'obukristaayo si maanyi gaffe, si busobozi bwaffe, si magezi gaffe. Tetulina kye tugamba nti kino kye tutadde nti tuyimiridde ng'abakristaayo kubanga nakoze kino, oba kubanga ndi mulungi nnyo, oba ndi mutukuvu nnyo, oba kubanga neegendereza nnyo. Olugendo oba obulamu obw'omukristaayo buliko oyo abuwanirira, buliko oyo abukulembera, buliko oyo akulaga ekkubo ly'olina okukola ki, ly'olina okutambuliramu. Era ng'omuntu, ng'omukristaayo, omulimu guno tegusoboka, tosobola kugamba nti nno ggwe ku lw'amaanyi go ogenda kusobola okukola obulungi oba ogenda kusobola okwetambuza obulungi paka lw'olituuka mu nsi ensuubize. Ekyo tetukisobola, era ago amaanyi tetugakola ki, tetugalina nga abakristaayo. Pawulo kyava atuwa amaanyi nti ategeeredde ddala nti oyo eyatandika omulimu omulungi mufe ajja kukola ki. Obuvunaanyizibwa bwaffe ki oluvannyuma lw'okutegeera nti omulimu guno tetugusobola nga ffe? Obuvunaanyizibwa bwaffe kwewaayo mu mikono gy'oyo eyagutandika, ye asobole okugukola ki, asobole okugugusa. Mulimu ebintu ebyenjawulo mu bulamu bwaffe bw'abakristaayo nga bizibu, era nga njagamba nina emirimu gino nga mizibu mu bukristaayo. Lowooza ku kintu nga okwerowoozaako, oba omuzungu kyeyandise selfishness. Kino kiri kitundu ku butonde bwaffe ng'abantu. Buli kirungi kirina kubeera kyange, buli opportunity ejja nze alina okugitwala. Ne mu kkanisa mwennyini, ku lwaki gundi yafuuka omudinkoni nze ne bandekawo? Ku lwaki oli yakola kiri nze ne sikola ki? Kubanga okwerowoozaako ng'abantu kiri kitundu ku bulamu bwaffe. Ffenna tumanyi ekyaleeta emberebezi gye tulimu paka kati. Omubi sitaani bwe yatuuka mu ggulu, malayika asinga okubeera ow'amaanyi, alina ebitone byonna Katonda engeri gye yamutondamu teri, he was the best of the creation. Engeri Katonda gye yamutondamu, kaakati amalala ne gajja mu ye, n'atandika okugamba naye ku lwaki sinze atuula ku Namulondo eyo, naye ku lwaki sinze eyeebuuzibwako, ku lwaki sinze. Ekintu eky'obuntu kyali mu sitaani. Ekintu ky'obuntu ekyo kitulimu ng'abakristaayo. Era kizibu nnyo okugamba nti nno gwe ng'omukristaayo olwanye n'okyejjamu. Omulimu ogwo gulina okukolebwa. Katonda mu Luka 13:24 bwe tuba tusobola okubikkulayo. Luka 13:24 agamba nti mufubenga okuyingira mu mulyango omufunda, kubanga mbagamba nti bangi abalinoonya okuyingira so tebaliyinza. Olunyiriri olwongera kutulaga ki? Lwongera okutulaga nti nno ffe ng'abantu mu buntu bwaffe tetusobola, tewali kye tusobola kukola ki, tewali kye tusobola kwekolera. Nina luganda tufube okuyingira omulyango omuki, omufunda, tufube okwewaayo eri oyo alina okutuwa amaanyi okutambula mu nsi eno. Tufube okwewaayo eri oyo agenda okutuwa obuwanguzi ku bibonoobono by'ensi, ku bulamu obw'ensi buno. Omulimu omulala
omulimu ogw'okukyusa omutima n'okusobozesa okuwangula ebikemo. Tetulina maanyi gasobola kuwangula kibi nga ffe abantu. Tetulina buyinza, tetulina kintu kyonna mu ffe kisobola kutuyamba kuwangula kibi. N'omutima gwennyini ogutusobozesa okusalawo tu purpose okulwanisa ekibi oba okuwangula ekibi n'ekikemo tetugulina. Omulimu ogwo gwa Yesu Kristo Katonda waffe. Era tulina kwewaayo gy'ali kubanga twagambidde nti kye tutasobola, omulimu gwe tutasobola kola, gwe tutasobola kutuukiriza, tulina ate kuwa oli ye asobola okutuwa obusobozi okutuukiriza omulimu guno. Kubikkulirwa 12:17 essula ey'12 ey'okubikkulirwa ffenna abasomi ba Bayibuli tugimanyi. Olutalo olunene, olutalo olwavaamu okusuulibwa kw'omubisitaani ku nsi ate najja okutigomya ffe abali ku nsi. Naye atusoma olunyiriri olw'17 olw'essuula eyo ey'e12. Agamba nti ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abaasigalawo, abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina obujulirwa bwa Yesu. Nzikiriza gwe nange andaba nti ffe aboogerwako omu Yokaana bagamba abakola ki? Ab'ezzadde ly'omukazi abaasigalawo, abo abakuuma abakwata ebiragiro bya Katonda era abatambulira mu kkubo lye. Kirungi era tukyenyumirizaamu ng'Abakristaayo nti tuli mu nnyumba eno ey'okukkiriza. Tukyenyumirizaamu nti ffe abantu ab'ekitabo abakwata amateeka ga Katonda. Naye tabbo yagwira abantu bano, tabbo yagwira abaana b'omukazi abakwata ebiragiro bya Katonda. Tabbo eyo yeki? Ogusota guno bwe guva mu ggulu nga gulemeddwa olutalo eri waggulu ne gulyoka gujjira ffe n'obusungu buki? N'obusungu bungi okulwanisa n'okutta abaana b'omukazi. Kakati ffe nga abaana ba Katonda tetulina maanyi kulwanisa gusota guno. Ogusota guno teweerabira muno bwe gwali guva mu ggulu gwakka ne 1/3 ekitundu kimu kyakusatu eky'abamalayika. Bamalayika baali tebalabanga ku kibi. Bamalayika baali bali mu mbeera mu bulamu obw'okutendereza obutendereza, kuyimba buyimbi na kugulumiza bugulumizi Katonda nga tebalina nnaku yonna gye balaba ku nsi, gye balaba mu ggulu gye bali. Naye ogusota guno gwasobola okumatiza 1/3 of them ne bakola ki? Ne bagwa nagwo. Ogusota guno si kirungi kugunyooma naddala ng'Abakristaayo, kubanga bwe guba gulina amaanyi agamatiza bamalayika abali mu mbeera ey'obutuukirivu obwereere. Kakati olwo bwe gujja eno wansi eri mu ffe abali mu nsi ejjudde ekibi, ejjudde okubonaabona, ejjudde ennaku, ejjudde okutegana, ndowooza gubeera gumenya mu jjenje ki? Mu jjenje kkalu. Kakati n'olwekyo ng'ekyokuyiga kyaffe bwe kiri, kyekiva kiba ekikulu eri obulamu bwaffe tweweeyo eri oyo asobola okulwanisa omubi ono. Tweweeyo eri oyo asobola okutujja mu njala z'omubi. Tweweeyo eri oyo asobola okutuwa obuwanguzi mu kibi ekyatujjira. Kubanga nga ffe tetulina maanyi, tetusobola kolaki? Tetusobola kuwangula mulabo ono. Tunakikola tutya kino okusobola okwewaayo eri Katonda waffe
okusobola okufuna amaanyi agasobola okuyimirira ne mu nnaku zino ddala. Ennaku zino ze tulimu si nnungi, nnaku mbi, nnaku nzibu. Bw'otunuulira ebyenfuna, abantu buli omu akaaba byanfuna. Bw'otunuulira embeera y'obulamu yonna nzibu, families nnyingi zaawukanye. Bangi basigala tufuluma ennyumba ffenna, tubeera ffenna, naye nga mu mazima tetukola ki? Tetuli ffenna. Eyo y'embeera y'ensi. N'ekkanisa yennyini bw'ogitunuulira, entalo wano entalo wali, ensi ebyobufuzi, ensi yonna nkyankalamu. Kati nze naawe Omukristaayo, nze naawe omwana wa Katonda, nga embeera y'ebyenfuna ey'emirimu egootaanye, waliwo munnanga ndaba ng'okedde enkyene ennungi ey'olwaleero, naye nga tomanyi w'ogenda kutandikira, tomanyi ki kye ŋŋenda kukola leero. Naye kubanga oli taata ewaka, toyagala abaana balabe nti taata asigadde waka talina kyakola ki, kyakola, n'okeera n'oyambala n'otambula n'ofuluma, naye nga ne gy'ogenda tokola ki. Tusobeddwa buli wamu, si ku mirimu, si ku ki. Naye kakati tulina kukola ki ng'Abakristaayo okusobola okuwangula olutalo luno, okusobola omulimu guno ogutasoboka okusoboka mu bulamu bwaffe. Njagala nnyo ekyawandiikibwa kyekiri mu Befeso essuula ey'omukaaga, essuula ey'e11, essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'e11 lwe njagala tusseeko eriiso. Abefeso essuula 6 olunyiriri lwa 11 agamba nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kanyongeko n'olw'e12, kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kubanga tetukola ki? Tetulwanagana na ki? Tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, ne Setaani. Luno lwe lutalo olunene olukola ki? Olulyo. Kati ku lw'ensonga eyo, Omukristaayo, obuddukiro bwo bwokka bw'olina ng'omwana wa Katonda, kwambala ekyambalo kyani? Kwambala ekyambalo ekyokulwanisa ekya Katonda, olwo tulyoke tusobole okuyimirira eri enkwe zaani? Za Setaani. Mirundi emeka ng'Omukristaayo w'omalidde obudde mu kigambo kya Katonda mu Bayibuli? Mirundi emeka ng'Omukristaayo gy'owa eri okufukamirako n'omala obudde ne Katonda wo mu kusaba, n'omutegeeza ebikutawaanya, n'omutegeeza ebikumazeeko emirembe, n'omusaba okukuwa amagezi okulaba engeri gy'ogenda okutambula mu nsi eno? Mirundi emeka gy'omaze nga omala obudde otwala ekiseera ne Katonda wo? Atugamba nti no twambale ekyokulwanisa kya Katonda. Eyo yokka y'engeri gye tugenda okusobola okuyimirira n'okulwanisa enkwe za Setaani. Omulimu guli ogutasoboka ng'abaana b'abantu tetusobola kulwanisa Setaani, tetusobola kwewala kugwa mu mitego gya mubi, wabula nga twambadde ekyambalo kya Katonda, wabula nga tuleese omwana gw'endiga Yesu Kristo n'atuula mu bulamu bwaffe, ye n'akola obulungi mu bulamu bwaffe. Byonna ebirabika mu ffe biriwo ku oyo gwe tukkiriza okubeera mu bulamu bwaffe. Teweerabira muganda wange mwannyinaze nti ye yatandika omulimu omulungi mu ggwe. Si ggwe, si maanyi go, si busobozi bwo, ye yatandika omulimu omulungi mu ggwe. Bw'abanga ye yagutandika, wa mazima era mwesigwa okugutuukiriza okutuusa ku nkomerero. Okusaba kwange olwaleero nga tufuluma, nga tugenda mu nsi, nga tugenda okukola emirimu gyaffe, twambale ekyambalo kya Katonda. Tumwesige nti ye mwesigwa
era mwenkanya era mutuukirivu, talimba teyeerabira, ajja kutuukiriza ekyo kye yatandika mu bulamu bwaffe. Ne tunayita mu mitawaana egy'ensi, kubanga sitaani ye ali wano ku nsi alwana, akola kyonna ekisoboka okulaba nga obula, okulaba nga mbula, okulaba nga tuzikirira. Naye Katonda waffe mwesiga w'amaanyi okusinga ono omubi atulwanisa, alina obusobozi okusinga ono omubi akolaki atulwanisa. Naye ekisinga obukulu afaayo ku lw'obulamu bwange okusinga ono omubi atulwanisa era ndeetera okubuusabuusa mu bulamu bwange. Kaakano nsaba twekwase emikono gya Katonda, tweteeke mu mikono gye. Omulimu ogutasoboka mu bulamu bwaffe ajja kugutuukiriza. Katwebaze. Oli mulungi Katonda waffe, ng'oli mwesigwa, ng'oli mwenkanya, ng'ofaayo gye tuli. Ebizibu byaffe by'ebizibu byo, obitegeera era obimanyi. Toyagala tuboneebone, toyagala tubule. Ekyo kikulu Taata, toyagala tubule, toyagala tutambule kugenda wala okuva gy'oli. Omubi atambula ensi eno ng'empologoma, enjala ewuluguma enoonye ow'okulya. Naye Taata nkusaba nga twambadde ekyambalo kyo, gw'ogenda kutukuuma eri empologoma eno, ogenda kutukuuma eri ogusota guno, otutambuze mu kkubo ly'oyagala tutambuliremu Taata. Tufulume enkyene ennungi ey'olwaleero, emirimu gyaffe nkiteeka mu mikono gyo. Abaddu bo n'abazaana bo kabalaba emikisa bwe banaggulawo amaduuka gaabwe, bwe banaatuula ku desiki zaabwe okutandika okukola emirimu, bwe banagenda mu malimiro gaabwe okutandika okuteekateeka n'okulima n'okukungula. Katulabe omukisa Taata mu ebyo by'otuwadde okukola. Otuwa amaanyi mu mikono gyaffe okukola, kubanga okukola kintu kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Ne bannaffe abatalina kye bakola, gwe obatemera amakubo, buli omu omugabirire omu ekyokukola, tusobole okufuna ebyo bye twetaaga okuyimirizaawo amaka gaffe n'abantu baffe n'abaagala baffe, naye okusingira ddala okuwanirira omulimu gwo. Bwe tuba nga tulina ekyogeddwa nga tekituukiridde, nga tekikusanyusizza, nga tekiwesa linnya lyo kitiibwa, kusaba nga nkwegayirira otusonyiwe, otambule naffe otukulembere, amagenda gaffe n'amadda gaffe akawungeezi ak'olwaleero nga tukomayo waka waffe, ku lw'omulimu gwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.